Mugamba mutya mumwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nako olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya ku munnyo guno. Omunnyo guno mumbuuza nnyo nti omunnyo gwe bayita sisoloti gwe gufaanana gutya, ne mumbuuza nti gulina kuba gwa mpeke nnene. Kintu ekyo mukimbuuza nnyo abali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti. Kati omunnyo gwe bayita sisoloti osobola okugufuna nga gwa mpeke nnene ate n'ogufuna nga buweke butono oba nga gwa nsaano. Ekyo kikolebwa bukolebwa, tekiba na buzibu, tolina kukyekwasa. Ekikulu kya byonna kumanya nti nfunye munnyo ki, sisoloti. Omunnyo ogwo gujja kubeera mulungi nnyo gw'oba okozesa by'oyagala okukola. Gwe munnyo gw'osobola okukozesa mu nsonga ezo ez'okujjanjaba, okugoba amajiini, okugoba ebintu ebyo ebitali birungi. Nga mukimanyi nti omunnyo mukulu nnyo 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 mu kulwanyisa ebizimuzimu ebyo ebisinga okumalako abantu mu maka gaabwe. Omunnyo mukulu nnyo nnyo nnyo. Bye nsobola okukubuulirako omunnyo guno oguli nakyo bye gujjanjaba oba bye guyamba. Ekisooka, ng'obadde olootaloota ebirooto ebitali birungi eby'entiisa ebyo ebisukka, kuba omuntu ateekeddwa okuloota, naye buli w'oloota ebyo ebirooto ebizito ng'ogwa mu nnyanja buli kaseera nga by'oloota bakutematema, bakugoba tezikkoona ebyo ebirooto ebyo ebizimuzimu ebikulumba nga waakagwawo. Okwata omunnyo guno n'ogusiba mu kaveera n'ogattako ne kaggaliki oba n'ebikola bya muwogo nga biibyo, n'obisiba mu katambaala n'oteeka wansi wa ppiro, ebirooto ebyo bijja kugenda. Era n'owoddira omunnyo gwokka gwokka n'ogusibira mu kantu n'oguteeka wansi wa ppiro, gujja kuyamba okugobako ebyo ebintuntu ebikyamu. N'ekirala, era osobola okugunaabako gwokka nga bikumazeeko emirembe ebintuntu ebyo. Osobola okufuna ku munnyo ogwo n'oguteekako mu mazzi n'ogunaabako, guba gujja kutaasaako ebyo ebikumazeeko emirembe ebisusse bijja kendeera. Ekirala, mulungi nnyo okuguteeka mu kyogo ekyambulula. Omunnyo mulungi okuguteeka mu kyogo ekyambulula eky'abakulu oba mu ddagala ery'okunaaba eryo erijjako ebisiraani, lutwe, obutaweebwa, obutaagalibwa. Omunnyo ogwo osobola okugukwata n'oguteeka mu ddagala eryo eryambulula, oteekamu ogusaanidde, guba gujja kuyamba nnyo nnyo okugobako ebizimuzimu ebyonziire, ebisiraani ebyo ebikumazeeko emirembe. Ekintu ekirala, oyinza okuba nga mu nnyumba omwo mulimu ebikaaba ekiro, ebiwologoma, ebintuntu ebyo bikumazeeko emirembe, ennyumba eyingiramu emisota, ekola etya. So okwata omunnyo guno n'ogumansa mu nnyumba. Osobola okugumansa mu nsonda z'ennyumba ne mu nnyumba mwennyini, guba gujja kuyamba okugoba ebizimuzimu, amayembe, ebyo ebintuntu. Omunnyo gukolera ddala ku nsonga eyo. Byebyo bye nsobodde okubeera nga mbabuulirako, naye ng'omunnyo gujjanjaba bingi oba gukola bingi, osobola okugweyambisa mu bintu eby'enjawulo. Sisoloti mu maduuka abeeramu. Omunnyo guno bagwawula, abagukola bajawula. Guno munnyo gwa nnyanja, guno si gwa nnyanja, guno guli bwe guti, guno guli bwe guti, babyawula. Kati oba olaba nti na guno bagwawula ne bakulaga nti guno guli sisoloti era guli nakyo. Mu abaana abali ku byeyo, kino kikulu nnyo, mutunuulire nnyo omunnyo ogwo, gujja bayamba okubagobako ebyo ebintuntu ebitera obbalumba ekiro. Mukulu nnyo, osobola okugumansaako mu luumuyo oba osobola okugusiimuuza. N'ekirala, osobola okugunaabako nga bwe nakubuulidde. Kwegamba n'omanya nti buli mwezi ngunaabayo omulundi gumu oba mu mwezi ngunaabamu emirundi 2. Kijja kuba kikuyamba nnyo 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 okuwona emyoyo egyo emibi egy'abakama abo gye babeera nagyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.